Nembagamba mbadde seetegese munyambe mumpeeyo eddakiika emu wali nene nnyo eringa omwaka wazibu nnyo era awo we bayita okulokoka bw'obuuka n'okulosinga akasaze obusaze bwe kati n'okakulosinga n'odda sayidi eri obeera walokoka nga bakaaba nga bawuluguma nga beegayirira kati byantiisa amaaso ago nga gali red omubi nnyo ow'entiisa waliwo ebikulanga ebikulekule ekiiso kimu kugulu kumu linnyo limu kanirire kagamba mukono gumu naye nga zina engalo ziraba ngalo naye ng'enjala byamba ebiso nga bikola bwe biti. Natuuka mu ggulu nga ntambula ne Yesu namuddukangako n'endaba eri ebintu n'enziruka ŋŋansanga ate bwe ndaba era ne muddukako neetegereze so yandekanga. Yesu muwombeefu nnyo. Enjawulo y'ensi nti eyina enfuufu eggulu liyina gold flowa ye oba ground y'eggulu gold eno ttaka. You are watching BGP TV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala cakes ebifaananyi ebirungi ne video motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tents abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGP Events twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events likinga, subscribinga oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya Nembagamba mbadde seetegese munyambe mumpeeyo eddakiika emu wali nene nnyo eringa omwaka wazibu nnyo era awo we bayita okulokoka bw'obuuka n'okulosinga akasaze obusaze bwe kati n'okakulosinga n'odda sayidi eri obeera walokoka nga bakaaba nga bawuluguma nga beegayirira kati byantiisa amaaso ago nga gali red omubi nnyo ow'entiisa waliwo ebikulanga ebikulekule ekiiso kimu kugulu kumu linnyo limu kanirire kagamba mukono gumu naye nga zina engalo ziraba ngalo naye ng'enjala byamba ebiso nga bikola bwe biti. Natuuka mu ggulu nga ntambula ne Yesu namuddukangako n'endaba eri ebintu n'enziruka ŋŋansanga ate bwe ndaba era ne muddukako neetegereze so yandekanga. Yesu muwombeefu nnyo. Enjawulo y'ensi nti eyina enfuufu eggulu liyina gold flowa ye oba ground y'eggulu gold eno ttaka. Twebaza Katonda nti ate
ate tukomyewo mu lunaku lwaffe olusembayo olw'obujulizi obw'omukyala eyafa ate n'azuukira olw'ekisa kya Katonda era ng'okuteesa kwa Mukama bwe kwali musoma Aida Nakasujja Nsereko bangi mumumanyi abamu temulabangako nga bwe kusoose okumulaba kati mulabako mu vidiyo leero eno era beera omukisa naawe ku vidiyo eyo tekibadde kyangu okugikola naye twebaza Katonda abali abamuwulirako mu bujulizi era ku channel eyo twateekako dda obujulizi mu audio osobola okubufuna ne weekuumira mu mwoyo. Vidiyo eno twebaza kansooka okwebaliza ddala bakama baffe abatuyambye vidiyo eno okubeerawo. Tulina production ya Bantu no tuli wano Makindye ebintu byetubeeramu bya music ate kati baguddewo endongo mujje tuba recordingira ennyimba tubakwatire vidiyo tubakolere tulina ekifo ekikola rehearsals yes tukola live recording banange mujje ku Bantu Makindye wano musobola okunkubira enamba nja kuba balagirira bulungi. Ate tulina bannaffe aba Blessed Gospel Promotions aba gospel promoters b'enjiri buli ekiyitibwa enjiri era tuli wano lwa njiri abo nno bateekateeka emikolo bateesiteesi ba mikolo okwanjula mbaga gospel promoters bawandiisi ba nnyimba balina buli kyonna ekikola omukolo decoration byuma sound bintu nga ushers videography photography mutweyune tubakolera emikolo bangi mugirabyeko gye tukozeeko esobola ogenda ku channel eyo banyage tukozesa ku social media zonna Blessed Charles BGP events mwebale nnyo okusubscribinga okusharinga n'okulayikinga mwebale otufollowinga bwekityo bwetu batuusaako programu eno era ng'eno ye online television yaffe yetuyise BGP TV. Katonda waffe agulumizibwe. Amen. Mbatumiddeko nnyo mwenna abalaba n'ababadde n'ebibuuzo byammwe bigenda kuddibwamu abaali balina ebibuuzo bya Pastor Ida ebimu bw'omuwuliriza ennyo n'ekibuuzo ky'oba olina weesanga kiddibwamu ndi muweereza wa Mukama ababatuusaako Heart Worship Banquet obujulizi obwo era banjigiriza ebintu bingi okuyiga okusinza Katonda mwoyo ne mazima era bwebuweereza bafe ba Heart Worship Banquet bangi mu bumanyi naye nga nkuŋŋaanira wali ku UCC Kasubi musumba wange Dr. Joseph Ssemaka Obama wamu n'abasumba bonna aba UCC mbagala nnyo oweba omukisa ng'owulira obujulizi buno paati yaffe esembayo oba oliawo omwaka guno ebitaweddeeyo Pastor Ida tujja mukomyawo olunaku olulala n'omwaka omulala olunaku olulala kanjogere bwentyo Pastor Ida wange nga nsanyuse neera okusisinkana weewaawo sebo oli smart musumba Mukama agulumizibwe tumuwa ekitiibwa Mukama weewaawo uzaako kuba tulaba ku BGP TV abatulaba n'abatuwuliriza Mukama waffe agulumizibwe mwebale kubeerako mwenna abascribinga abalikinga abagambako bannaabwe nti kwetuli Mukama akibabalirwa okubeera obutuukirivu kubanga awo tuba tukoledde wamu mu njiri mwebale nnyo ng'era tweyongerayo mu maaso mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amina. Wamu nange nina ffe nga bwe tuli wano basatu tuli ba mikwano olw'enjiri era olw'okwagala kwa Katonda nga bwe nabagamba nga tutandika Pastor Ida yatuwa obulamu bwe bwenno eyakalaba vidiyo eno twafuna obulamu bwa Pastor Ida okubanga akyali muto n'abutuwa
ate n'atuwa engeri gye yavaamu gye yava mu mubiri n'agenda mu ggulu ate na biki bwe yalaba mu ggulu. So bw'obeera nga olinako vidiyo gy'omeesinze osobola okugenda wansi awo n'onoonya vidiyo eno osobola okugiraba n'osobola okonectinga obujulizi buno. Wamu nange era tulina Sumba Mulungi David era naye kayeyanjule ababuuzeeko mu linnya lya Yesu. Mukama waffe yeebazibwe mwena abatulaba era abatuwuliriza. Amanya gange gegonze Mulungi Kibuledde mutukuva ku Rock of Ages Family Ministries. Kyala wange gyali bamuyita Lilian ne church member abatumidde. Ono Aida mukwano gwange olw'enjiri y'obwakabaka bwa Katonda. Singa teyali enjiri ya bwakabaka sandi mulabye oba yakulira walala n'enkulira walala. Yabeeranga walala nga mbeera walala naye enjiri eno eyamukwasibwa Mukama waffe Yesu yampaliriza okumwisibako n'okumunoonya era n'ensalawo ntambule naye oba ayagala oba tayagala. Kati ate oli promoter music ne gospel mukwano gwange naye era njiri music njiri testimony awo okutambulira. So mbagaliza olunaku lulungi nga muwuliza omukyala eyakyalako mu ggulu fena gye tusuubira okulaga katubeyo tochi tulabe ebiriyo nga tukozesa omukisa Mukama gwe yatuwa ffenna ng'abantu okubanga tulingizayo tusobole okwegombayo maybe kuba ensi emabegako abadde atubuulira ku nsi nga bwejjuddemu omusaayi bwejjuddemu ekizikiza bwejjuddemu obuzimu kiba kitegeeza ensi kati tugyegooga abawulidde obujulizi era etuwunyira bubi. Naye wadde kiri bwe kityo katulingizeeko mu ggulu era okuyita mu ye kuba yaliraba nalyo then n'ebirala Mukama n'akola bulungi. Mwebale nnyo. Era awo wennyini Musumba tukuliremu n'essaala yaffe. Kitaffe tukusiima tukugulumiza tukuwa ekitiibwa n'amatendo kubanga gwe osaanidde gw'osinga gwe Katonda yatonda eggulu n'ensi n'otonda emigga n'ensozi ebibira enjazi enjuba n'omwezi n'emmunyeenye gwe yawa ebire odayo kubanga birina okutuwanga amazzi ate ne bitatugwira. Erinnya lyo libeerenga ggulumivu n'eri abalabe basanguke nga mu maaso go ng'oyongera okusanyusa abaana be wayagala n'okwagala okutaliggwaawo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Amiina. Gwe naali eyo kubako mu ngalo olw'essaala eyo. Musumba Aida Wangi tutandikira we twakomye olunaku oluyise. Weewaawo. Watubuulidde sitole yonna ey'oku nsi kati twagala otubuulire mu ggulu naye ng'ogenda eno mu nsi bw'oba ogenda kati wa pulezidenti bakwaza kale kakijje eri ku church saawa zo ng'oyingira mu church bakwaza mu ggulu yo tebayaza oyingira buyingi muggulu waliyo check-in engeza okukubisaawo ebyensi kubanga nayo nsi kati bw'oba oyingira ensi ekijawula nti yo si nation but it's a world, it's a universe. Kati naye bachekinga in ng'oyingirayo kituufu bachekinga kubanga nze mu lugendo lw'okugenda mu ggulu nakomye weewaawo nga nnyingidde eggulu omwoyo mutukuvu okuŋŋamba nti saakola naye ate wano mu lugendo lw'okutuukayo waliwo we Ssaabagambye nakomye ku nsi ey'okusatu eteekeddwa awagenda okubeera embaga ng'ebintu ebiriyo bya silver, gold and white byokka. Ensi nnungi nnyo, so bw'omalako ensi n'obotola nga bw'onooyita mu siiringi n'ogguka emitala eri togguka mu nsi yonna, togguka ku nsi yonna, ogguka mu No Man's Land. Waliwo ekifo nga si kya ku nsi ate nga si kya ggulu. Kati bw'omala okulosinga ensi essatu n'okituukamu ng'ovudde kweno kwe tuli n'eddako ey'ekizikiza n'eyo eteekeddwa ennyo ogguka ku ekyo ekyererezi
oba ekibalama like olubalama ekigambo olubalama ekifo ekyetoolodde ennyanja naye nga kinene nnyo. Yes, olubalama oba ekyerereza ekinene ennyo nga kiri so flat nga bw'olaba kapeti eno wali flat nti bw'oyimirira wano osobola okulaba e Nairobi. Ate n'olaba era ne side eno n'olaba n'eri wali so flat. Kakati awo woggukira ng'omazeeko ensi. Kakati bw'otuukawo kubanga okusinziira ku byembanyumirizza okuva we nava mu mubiri wano ne ntandika okugenda nalaba ebintu bingi nnyo sibyogedde olw'obudde kubanga bwe mbyogera tusobola okumala wano omwezi oba omwaka. So kati tubuuka ne tusobola okubaako we tutuuka. Kakati awo bwe natuukawo awo obwongo bwange bwakomawo nenkonektinga ne paati eri we naviiramu. Najja ndaba byendaba nenva neerabira nti nina gye nvudde. Naye bwe natuukawo ne ŋŋamba okusinziira bye nalaba kubanga awo nalaba nalengera ensi eddirira ey'okuna mu bulungi bwayo bw'ogirabamu. Amagezi gange ne gaŋŋamba nti eryo ggulu tewali kifo kiteekwa kuba mbagambye ensi ey'okusatu weeri ennungi ennyo ne bw'omala wano omwaka ng'ogamba nnungi nnyo tosobola kutuusa kyeri. Kati ate ensi ey'okuna tewali kyosobola kugigerezaako oba kugyokerako obulungi bwayo. Kati bwe nagituukako eyo nagamba this is heaven. Teekwa kubanga lino lyeggulu Katonda gy'abeera. Ne ŋŋamba naye ndi mu kirooto ndooza bwe mba ndoota kanzuukuke ne neesuna ne neekuba ne neekola buli kimu nga sizuukuka paka we nagamba kirabika siroota kubanga bino bye neekoze naalibadde nzuukuse then kirabika nandibanga nvuddeyo ku nsi. Kati awo ne ntandika okupanikinga bwe mba kituufu nvudde ku nsi nvuddeyo ntya ne ntandika okuzzaayo nabadde mu saaluuni ng'olwo nzijukira bijjukire. Nabadde mu saaluuni nasembye kulaba nga nvuddemu nga ŋŋamba bali nti ndi bulungi. Nvuddeyo ku nsi ntuuse ntya wano. Kakati nno wano we nali ntuuse otuukawo n'oyimirira n'olengera kiringa bw'olaba ng'oyimiridde mu kiwonvu mu distance n'olengera awasiibuka olusozi kitegeerekeka. Katugambe nga tuli wano nga tuli ku flat ground naye nga maaso gaffe waliwo olusozi okuva ku ground eno gye tuyimidde nge olusozi lulina we lutandikira ne lugenda kati ensi eri gye bayita eggulu. Kati obeera ogiraba bwoti n'ogiraba ng'egenda ng'olusozi gegenda naye nga gw'oli ku flat ground nga wali so flat. Bw'otunula n'olaba wala bw'otunula n'olaba wala naye tosobola kulaba gy'ovudde naye olaba ekibangirizi gye kitandikira n'olaba ne maaso gy'olengera ng'olulengera like nga mu 2 miles bwe luti nga lusibuka ekiwonvu we kikoma nga lugenda naye ng'ate si lusozi nga nsi. Ensi ennungi obulungi bwayo bunene bwantiisa. So kakati olusozi luno we lukolera bwe ruti ddala ennyo kati oba we lukolera bwe ruti ne lujja nga lukka we lutuukirako nga bwe ruti waliwo ennyiriri z'abasajja abalinga emiti. Abasajja benkana ng'emiti gy'amasannyalaze omuti gw'amasannyalaze poolo y'amasannyalaze nga bwe yenkana bonna nga benkanankana naye nga balinga biliyoni obungi nga bali mu nnyiriri. Walabako nga waliyo emikolo ekkololo oba emikolo gyonna egyensi ng'abasirikale basimbye bangi mu nnyiriri nga tolengera gye zikoma naye ng'obalaba we batandikira nga bakutte emiggo egyenyolamu bwe giti. Jjukira bawanvu ng'emiti gy'amasannyalaze kati kitegeeza omuti gubanga ku siiringi awo we guwetera bwe guti nga bagisimbye naye nga tebeenyenya balinga emiti nga bw'olaba
twakagira wano tonnalabako ng'akapoola ako akali awo kenyeenya bwe batyo bwe babeera tebeenyeenya tebatemya tebaseka tebanyega kagamba abo kati nkugambye eri ensi gy'olengera bweti weetandikira we batandikira negendanga erinnya bweti abasajja bayimiridde mu nyiri naye nga batunudde eno okitegedde baba batunudde gwe eno gy'ova ku flat world eno mu no man's land kati gye batunudde nga bakutte emigo gyabwe makati g'ensi eri n'eno no man's land waliwo essaawa nene nnyo ya lawundi bweti kakati wakati wo nabo mwena muba mutunuuliddeyo essaawa kati mu no man's land wano nga bwe nkugambye eri so flat kati waliwo bitunnels ebiguudo by'omu ttaka nga bifubutukirawo eruuyi n'eruuyi sayidi eri ne sayidi eno ne makati kati ebyo bitunnels oba ebiguudo by'omu ttaka biva direct from hell biva mu geyeena ne biggukira awo nabyo kati ebisajja biri ebinene eby'omutawaana bifubutukirawo okuva mu geyeena nga bijja wano mu no man's land kubanga abava ku nsi we baggukirawo abalemu okusomoka bibagabana nga walabako ng'okutta omugaati n'ogusuula mu mazike agalumiddwa enjala emyezi 2 nga bisuna omugaati nga bigulwanira nga bigugabana mu bufi bwe batyo bwe bagabana omuntu atasomosaawo so kati nze natuukawo bw'otambula ng'ogenda mu maaso otuuka mu distance eteri mpanvu nnyo nga bw'ogamba 3 acres okutuuka ku basajja bali weewali akakolobozi like nga bw'olaba buno obw'omu bisaawe akakolobozi akakulosinga that flat gundi space nga kakoma eri gyekoma tulabayo of course naye ogiraba eno gyekoma n'eno gy'ova gyetandikira kati era bino ebisajja ebiggukirawo okuva mu geyeena bifubutuka eno ne sayidi eri n'enema wakatikati awo okuliraanawo ofubutukira bijja nga birawunayo wazibu nnyo era awo we bayita okulokoka wano ku nsi kyenkugamba nti tetulokoka ku nsi it's a battle of salvation, it's a battle of life, it's a battle of journey. Naye bw'otuuka awo okusala akakanyiriri, that is a real salvation. Awo olabira nti obadde mulokole okakasiza obulokole awo bw'obuuka n'okulosinga akasaze obusaze bwe kati n'okakulosinga n'odda sayidi eri obeera walokoka. Kitegeeza nti wano ku nsi tulwana bulokole wali ne tubutuukirira oba wano tuzannya obulokole wali ne tubufeyiringa. Yes. Awo we balokokera. Kakati bwe natuuka awo, in fact nga mmaze okonectinga wali nga nkugamba nti ntuuse ntya wano nga mbuuza bamalayika abasajja bali abali mu nnyiriri nga bantunuulidde nange ne mbatunuulira nga mmaze okukakasa nti kituufu ndabika nvudde ku nsi ne mbagamba mbadde seetegese munnyambe mumpeeyo eddakiika emu wali nene nnyo eringa omwaka eringa emyezi kiringa bwe banagamba 6 months okomewo wano naye eddakiika 1 minute saalaba yasaba kusukka ku ddakiika emu saalabayo taliyo naye nange nesanga nga mbagamba mumpeeyo eddakiika emu bweti nzireyo mbadde siri ready kujja ntuuse ntya wano ng'ate bo bembuuza because natuukawo nga sitegeera nga siri sure ddala nti nvudde mu nsi okitegeera nga wali we nkugamba nti we nali nvaamu natuuka ne ngamba nti sifa nenza okufa kyali mwana muto
okitegeera nalowoozaayo akalowoozo naye neesanga nga kituufu nfudde nga nvuddemu ate nga ntuuse mu kifo ekyo kati nga ŋŋamba bamalayika ebyamazima ebya ddala nti nze sibadde redde n'akatono naye bwe mba ntuuse wano siina kye nina kubanga nzijukira nti nali nkutte wasiwasi nadiiruza ssente nezigwa ne Katonda naye yannyamba omwoyo mutukuvu ye oba yakimpa atya amagezi kubanga naalituuse wali nga nkutte gubokisi gwa wasiwasi ogwoyitawa nagwo tosobola kuyitawo kati omwoyo mutukuvu kyemmwebazaako nti nasobola okusuula neŋŋamba kante bino ebinkutte so we natuuka nga ndaba ndi engalo njereere nembeegayirira bampe kyasi nkomewo nsooke netereza nembagamba nenzijukira ebyawandiikibwa nti buli muntu bw'aba afa buli kyalisembyayo kyaligenda nakyo waliwo we nakisoma oba kiri luddawa nga kigaa nti buli muntu afa kyasembyayo kyagenda nakyo bw'osembayo ng'ogwiridde ku sayidi eno gy'otuukira bw'osembayo ng'okutte sayidi eno gy'otuukira okitegedde bw'osembayo ng'oyatudde ekigambo era ky'ogenda nakyo bw'ogamba maama era ogenda n'ekyo nga maama yennyini wa riyo gw'okutte bw'ogamba yesu era otuuka nakyo nalowooza neŋŋamba sisobodde kwogerayo kigambo kyonna okuva kamunguluze we yankwata saagambye wadde erinnya lya yesu saakowodde wadde ekigambo kyonna ekiwandiike mu bayibuli sajjukiddeyo kintu kyonna saafunye budde nayingirira mu kiwonvu ekyokufa ekiwonvu ekyokufa kyali awo we nabeerera mu kamunguluze awo wonna nali mu kiwonvu ekyokufa nakiraba kasita kimala okukwata bivu oba tokyasobola kwogera tokyasobola kunyeenya kintu naye obeera okyalimu neŋŋamba we nayingidde mu kiwonvu ekyokufa oba ekyolumbe saasobodde kyankutte mangu sajjukidde kwatula linnya lya yesu wadde ekigambo kyonna nina empty hands na era sijja kuyitawo kati kambaegayirire neegayirira tebeenyenya tebanyega tebatemya tebaddamu tebaseka teboga balinga riyo miti kati ekyo nakyo nekineewunyisa neŋŋamba kati era sirina kyakkola tebanzizeemu teboogera ekiseera kye nina okumala nekituuka nentandika okutambula nga ŋŋenda ku lukoloboze luli lwenkugambye naye bwe nali ndugendako nalaba nti waliwo abaali bansoose okutuukawo abantu balinga 6 nga bayimiridde kakoloboze bw'otuuka awo oyimirira awo n'olinda abasajja bali okukkiriza okuyingira bwe basigalanga bwe bali nga balinga emiti kitegeeza bwe bali yakitinga n'olaba nga beenyenyezzaamu ne bakuwanikira emiggo awo ng'okkiriziddwa okusomoka kati jjukira essaawa eri oba ogitunuulidde na bino ebisajja biba bigitunuulidde ebiva mu geyeena naawe ogitunuulidde nze nno natuukawo nga sibimanyi nasanga abantu nga ndaba bayimiridde kakoloboze tosobola kusalawo just kali ku ttaka nga bw'onoosaza akakoloboze bw'oti oba nakisiriizi oba na langi oba naki kati ninnyo kati kakoloboze naye tosobola kabuuka buli atuuka ayimirira kati neneewunya lwaki tuyimirira awo nagenda okulaba essaawa ebala ta akalimi katambula ta eya buli muntu eri kompalozale gy'olina okumalawo oli n'atuuka okugenda n'atagenda abasajja bali abateenyeenya basigalawo nga tebeenyenyezza bino ebisajja ebiva mugenda omanyi ebisajja byenkugamba eno wansi kiringa ente ente ogiraba ŋŋamba gano agataagane n'agazungu aganene nnyo kati gifuula amagulu nti ge gayimiridde bwe gati ag'emabega eri bwetyo kati kino ekifuba nga kya fuuti 10 bweyimirira neetuuka eri ku kisenge kati gino emikono gy'abantu agaali badde amagulu g'omu maaso amatu manene nnyo eriiso liringa ettaala ly'emmotoka libeera fulaati naye liiso lya nawolovu olimanyi kati lyongeremu like mita kubanga eriiso lyalyo lifuluma ne lituuka wano ng'ate liroolinga bwe liti kati buli lwe liroolinga kiba kiraba enjuuyi zonna
tekyetaaga kukyuka kiraba eno oba kiraba eno kikolawo ekiti ne kiraba mu distance nene ne lino ne liraba mu distance endala kati byantiisa amaaso ago nga gali red omubi nnyo ow'entiisa ng'omumwa katugambe gwa kinyonyi eno sheepu ya nte omukira munene nnyo kati biina amatu ng'ag'embizzi waliwo ebina skini ng'ey'enswaswa mugimanyi enswaswa bino bye bakolamu engalabi oba ng'ekyennyanja ekino ekipuuta ebikalampa ebyo nga ye sikini yabyo n'ebintu ebirala byotosobola kutegeera bitiisa biina ekikula ekyenjawulo ekingi ebirala birina skini ng'ez'emisota oba ng'ez'ebinya lizards naye nga sheepu ya bintu byonna waliwo ebikula ng'ebikulekule ekiiso kimu kugulu kumu linnyo limu kanirire kagamba mukono gumu naye nga zina engalo ziraba ngalo naye ng'enjala byamba ebiso nga bikola bwe biti nga bikola bwe biti bisala kagamba bwe kijja nti nno tosomose ogenda abasajja bali obutakuwanikira nga eno face kino ekya side eno kigiyuzizzaamu just nga abayuza omugaati just like kwe nga kino kikutte kino musupidi ng'akamyanso ng'omuntu aweddewo kati bino ne biryoka bidduka nga bikwata bino ne biyita eno bino ne biyita eri nga bigenda bijaganya okujaganya kitegeerekeka oba kyekirala kye bakola nga bajaganya katugambe president gw'owagira awangudde mu kalulu ekyo ekintu kye bakola abantu ensi neejaganya nga kwegamba bijaganya bwebito nga bitutta omuntu mu bupiisi naye ng'omuntu akyakaaba n'owulira nga gwe ozeemu okufa nga naye biise n'ebirala eri nga bimutwala ngaka obupiisi mu bbanga nga bidduka we bijaganya bekuba endulu naye ng'omuntu ali mu bupiisi ng'akyakaaba n'owulira nga bimubulizaayo naye nga omulala yaddako so omukyala omu bwe yatuuka essaawa ye n'ekoona bamuwanikira n'abuuka n'aleekaana nnyo nti ndokose kati mmwe mubeera mu ntiisa n'ogamba oba lwaki aleekaana ebisajja ne bivuma biwemula byogera buli kigambo kya buseegu kyonna n'ebyotowulirangako mu nsi bivuma wadde omuntu ng'abuusaaka bisigala bikyateekayo emikono era bimulemesa okugenda so wali olina kuba quick onodduka kakati nze nange ettani yange yatuuka obeera mu kweraliikirira naye bampanikira nange nenjogera ekigambo kyekimu nti ndokose kitegeezaawo we balokokera wano ku nsi lwana olutalo olw'obulokozi. You are watching BGP TV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working.
Big P Events likinga subscribinga oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna